Kkooti y'omulamuzi ejulirwamu wano ku Twin Towers yeragidde nti okulonda kuno kuddibwemu olw'ebirumira ebyakuyitiramu mu kalulu k'eno. Sitenda Ssebalu yawaabira akakiiko k'ebyokulonda Apollo Kantinti ko neeyakulira okulonda kuno Saalabukirwa. Oludda oluwaabi lutegeezezza kkooti nti obululu okuva mu bifo ebirondebwamu ebiwerera ddala 7 bye bwasazibwamu mu ngeri emenya amateeka nga kuno kuliko Kabubbu, Manyangwa Trading Center, Kiti Primary School n'ebirala bingi. Mu bitundu ebirala omuwendo gw'obululu gwakyusibwakyusibwa mu ngeri y'okubbira Kantinti. Omulamuzi yabadde mu musango guno Kaweesa Issa Abirye wano wasinzidde n'asazaamu okulondebwa kwa Apollo Kantinti era n'alagira akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okuteeka okulonda okulala bajjuze ekifo kino. Sitenda Ssebalu ng'ono ye yatwala omusango mu kkooti asiimye ensala y'omulamuzi. Mukama mulungi kubanga akaluka kalakaba tetwabba kalulu abantu bakati n'ekkooti esazeewo amazima galagituddeyo. Ye Apollo Kantinti tamatidde ensala ya mulamuzi era n'akakasa nga bw'agenda okujulira kubanga omulamuzi tagendedde ku bujulizi obwamuweebwa wabula agendedde ku ŋŋambo. Alipoota eno ereeteddwa Mai Nampiima okuva ku kkooti wano mu Kampala. Siteepu yange eddako yakujulira. Buli abadde mu kkooti agiwulidde, omulamuzi atunuulidde byonna nga mu mbeera zonna mukulu Sitenda Ssebalu nali muwangula naye n'asalawo nti agenda agamba tuddemu okulonda. Atunuulidde obujulizi obwamuweebwa obukakasibwa n'abubuukako n'agenda ku kigambo kye bakozesa mu Luzungu ekya hearsay, olugambo kwasinzidde okusala omusango guno. Omusango guno tebagusaze kusinziira ku facts, tebagusaze kusinziira mu mateeka. Twanogolayo amateeka gonna ge balina okwesigamako okuyamba omulamuzi okusala omusango guno tagukozesezza. So most definitely ngenda kujulira, nalwo okujulira nina essuubi nti bwe naajulira bagenda kuwuliriza kubanga ensonga zange zonna zirimu ekinywa. Mu bigambo by'omulamuzi wennyini ayogedde scenario 3 zonna 3 ng'ayogera ekintu kimu mu zonna 3 Kantinti yandiwangudde n'alookako akagamba nti osanga senga n'omukola ki tetuli mu byosanga abantu abajja ne bakuba akalulu kikkirizibwako fenafeera tukikirizaako obululu obwajja bwe yafuna fenafeera tubukola ki tubukkirizaako